Kati ennaku zisoba mu 40 poliisi nga tekkiriza Dr. Kizza Besigye okuva mu maka ge. Okuva okulonda lw'ekwagwa kw'aba pulezidenti nga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri omwaka guno, Dr. Kizza Besigye teyaddamu kukkirizibwa kufuluma mu maka ge agasangibwa e Kasangati mu ggombolola y'e Wakiso. Buli lwe yagezangako okwagala okugafuluma nga poliisi emukwata olwo ng'emutwala ku poliisi y'e Naggalama, wabula ng'obudde bwe bwazibanga ng'emukomyawo. Olunaku olwaleero ssenkagale wa poliisi General Kale Kaihura Kyaddaaki yeekubye mu kifuba n'alagira abasirikale be bonna baamuke amaka ga Besigye. Ekikulu twali tweraliikiridde kwekutabula ebikwata ku kulonda kwa pulezidenti. Jo Supreme Court yavudde nerangirira nti ebya Electoral Commission yafulumya nti ono yawangudde byali bituufu. So kati kuda lwaffe kitegeeza nti ebikwata ku kulonda pulezidenti kati biwedde, so twali nkayana. Wabula Kaihura ategeezezza nti Besigye waakuteekebwako eriiso ejjogi okulaba nga taleetawo katabanguko konna mu ggwanga. Ekibadde kireetedde omukulu Dr. Kizza Besigye okwagala kutabula kati tekikyaliwo, kubanga tukisuubira ajja agoberera amateeka ate ajja kugoberera ensalawo yaki yakooti. So kyetuvudde tugamba nti tekyetaagisa okugenda mu maaso n'okuteekako bye tubali tumutaddeko, tulaba nti tutuna tumufunza mu byakola. Mu kiseera kino tulinze kulaba oba ddala General Kaihura ebigambo abitegeezezza olw'ensonga nti gye buvuddeko nga n'okugenda okulaba Dr. Kizza Besigye omala kufuna lukusa okuva eri poliisi.